Ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi oguwedde, omuwabuzi wa Pulezidenti ku nsonga z'obutonde bw'ensi Profesa Baalibaseka Bukenya yalambula olutobazi lwa Lubigi e Nansana n'alagira ab'ekitongole kya NEMA okulaga ensalo za Lubigi nga tebannasengula bantu kuba kino kifiirizza bangi n'abalala ne basigala nga tebalina bebegeka luba. Ndi mujje munkolere essave wano, si wano wokka, tugendere ddala tutuuke ne ku olw'Ehoima olw'Emubende Kiyitawa. Era senga mbasanga nga bamaze okunkubira mu maapu nga muli mu kitundu ekyo ekisaagala kyonooneke. Kyokka waayitambala aba NEMA ne bakola ekikwekweto mwe baakoonera ennyumba z'abatuuze b'e Nassereganda abasukka mu 5 nga kw'otadde n'okusaanyaawo ebimuli ebyali birimibwa ku mabbali g'enguudo ekyaleka bangi mu maziga nga mu kiseera kino n'abalala basula wabweru ku byoto ekissa obulamu bw'abantu bano mu katyabaga. Kati era ab'enzikiriza y'ekirokole mu Nansana abakulembeddwamu omulabirizi waabwe abatwala mu kibiina ekibagatta ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches Priest Chemonges bavuddeyo ne bavumirira enkola y'aba NEMA ey'okulindanga abantu ne basenkulaakulana mu bitundu bino olwo ne balyoka babasenda. Gavumenti lwaki ba NEMA balinda ebifo ng'ebyo abantu ne basooka ne bamala ne basenda ebifo ebyo ne batuuka n'okukola developments? Nze ndabamu bunafu buli awo. Lwaki mulinda Bannayuganda ne basendawo ne batuukayo omuntu n'azimba nnyumba ye n'azaayiramu n'abaana 7 gwe n'okeera bukeezi ku makya n'ogenda n'osuula nnyumba wansi gwe waali ludda wa? Bano basinzidde mu lukuŋŋaana lw'abasumba abasubye mu bisatu oluyindidde ku kkanisa ya Bwayise Worship Center Yesu Akwagala nga lugendereddwamu okuteekateeka abasumba mu buweereza obuweesa Katonda ekitiibwa. Omulabirizi Chemonges agamba aba NEMA balina bingi bye bateekeddwa okutereeza omuli okulambika ensalo z'entobazi kuba n'ekkanisa nnyingi awamu n'ennyumba z'abasumba zimenyeddwa. Muteekewo empenda eraga nti wano wa NEMA wabeerewo bipande binene ebirabula Bannayuganda kubanga si kanisa yokka yekoseddwa, abantu bangi bakoseddwa. Abalabirizi bakuutidde abasumba okuwaŋŋana ebitiibwa nga bwe kiri mu nzikiriza endala nga bangi kati ebituuti babifudde byakuvumirako bannaabwe ekiweebuula obulokole. Ku nsonga y'amateeka agajja basabye abalokole okuvaayo beesimbewo bavuganye ku bifo by'obukulembeze mu ggwanga nga y'engeri yokka obulokole bwe bujja okufuna eddoboozi nga n'abasumba bwe baleeta bamusiga nsimbi bakolagane butereevu n'abakulembeze abalokole. Whatever is inside Uganda, the people who are sitting in the position of leadership, they are not leaders, they are not born again. They are not born again. Abasumba okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo basiimye abategese olukuŋŋaana era ne babaako bye bannyonnyola. Ekyamazima nti kye tututte ky'amaanyi naffe Mubende tugenda kukola omulimu gw'amaanyi. Omutegesi w'olukuŋŋaana luno Omusumba Arnold Kikonyogo ayogedde ku kyamuwaliriza okulutegeka. N'olukuŋŋaana luno luba luzze kukola abantu bafuuke ekyo kyennyini Katonda kye batondera okubeera basobole okugenda bagase abantu abalala. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.